Kwatidde ekibiina kya National Unity Platform Bendera abadde ku ddwaliro e Lubaga wakati mu biyengeyenge n'okulukusa amaziga agamba nti Frank atomeddwa n'alinnyibwa mu ngeri mbi nnyo era ng'emba n'amagumba ag'omu bulago atuusiddwa nga bimenyesemenyese. Kyokka bw'atuusiddwa mu ddwaliro kigambibwa nti abasawo bagezezzaako nnyo ekisoboka wabula tasobodde kudda ngulu. Bwe mbadde ntuuka wano anyingira mu intensive care ngenza okulaba omuntu gwe bapikapika omutima ngenza okulaba nga ye Frank bamutomedde ne bamumenya amagumba ga joozi n'amagumba g'omubulago ne bamuyita ne ku kifuba nabuliidinga nnyo omusaayi ne gwenda ne mawugwe sawo bawadde bakyamupika era kati mbadde naye kyanaku bategeeza nti Frank afudde. Kyagulanyi agamba nti bino byonna bikoleddwa kutiisatiisa nkambi ye kyokka agumizza abali mu nkambi ye nti bino byonna bikolebwa kubajja ku mulamwa. Abalabe b'eggwanga abalabe baffe kino kye baagala okulaba baagala kulaba nga tuli broken. Mumpulira kye ŋŋamba? Baagala kulaba nga tuli broken, baagala kulaba nga tuweddemu amaanyi. Mwena mumanyi tewali musango gwe tukola, mwena mumanyi nti bintu bye tukola biri mu mateeka, mwena mumanyi nti be bamenyi b'amateeka. Emmotoka ey'amagye etomedde Frank neddamu ne mutomera omulundi ogwokubiri bakigenderedde. Balaffe ku bandi be baze batemula nga baagala tumalamu amaanyi. Nze nga nkibagamba nti kano ka gurupu akatono ke mulaba emiliyoni 45 essuubi balirina muffe, essuubi balina muffe. Tebigenda kuba byangu, bigenda kubaamu amaziga, bigenda kubaamu obulumi, bigenda kubaamu amakomera. Ne temugwamu maanyi baganda bange, temugwamu ki? Temugwamu maanyi. Kyanaku nti muganda waffe Frank bamusse. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba nti poliisi etandise okunoonyereza ku ngeri omusajja gw'ataatudde mannya gy'avudde ku mmotoka n'agwa bw'abadde agezaako okuva ku kabangali y'abasirikale abaweebwayo okukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu eby'e Busega. Kigambibwa abadde ava ku mmotoka ebadde yeetisse abasirikale aba Electoral Commission abawerekerako Bobi Wine ng'ayagala kudda ku mmotoka ndala. Bw'abadde avaako kudda mu drone ebaddemu banne n'agwa. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso, tujja kuba tufuna CCTV footage naye nga ababitutegeezezza ebyo be bayambyeko okuba nti no beevacuatinga omuntu ono. Naye nga details poliisi naddala ezikwata ku mannya ge n'ebirala tujja kuba tuzibategeeza mu ssaawa ezo.